munange nga tebansindikira kiripu nga gyebansindikira nga laka ali mu studio yekalakaasa yesegayitana bana abantu kambabuulire nti omuntu alimu ekyalo omulabirawo omuntu eyakulira mu kyalo omulabirawo kati balina balaka engeri gyalowooza mbwayogera nnyo oluzungu guy they send me this video in my inbox people are DMing me like watch then I hear to watch see this man I've never seen it before you lie nze naawe twasoma mu ssomero lyerimu just olimba abantu nti oli muto era nebbaluwa gyewabadde oloopa ku polisi ng'otaddeko myaka gyawansi please watch your mouth wasoma nange gombe kati kankumenyeremu muwala gwe nasoma naawe gombe saagala olimbelimbe nalye gombe mu 96 waliyo gwerake wali gombe wekyusa manya yegwe Rahma Mbabazi saagala kumanyira ate kisusi nakuvuddeko nkuwadde n'ekitiibwa ali mu studio awanisa amanya ati yena this is a man I've never seen before this is a man I've never seen gwe nkusomeremu ebintu byolwokuba nga nkuleka bulesi osobola okukola wano kaleediyo n'okyusa amanya yegwe Rahma Mbabazi nasoma naawe gombe saagala kummanyira nnyo ate olwokubanga otuusa wano neweekyusa n'abantu n'obawa pikici endala nti yenze Laka Mbabazi gwe oyagala kumanyira nze nkuyambye poliisi empisa eyaffe ngenzeeyo ali mu studio ne kati gwe Gaetano Fala agapalepale g'oyambala n'amayuuga nja kuddamu tolina kyoyinza kunkola gwe Kigaitano oyasamiraani wenna oliawo wagenda ne webaka ku mukazi ku TV wajja n'obulwadde obeera mu studio kwezinyaazinya nga gummanyira gwe Kigaitano n'ebyo ebipalepale by'oyambala nze nyinza okugenda mu Big Brother nenzira nenkola Capital FM oli mu siru kiri mu studio bampeereza kirake we kyebuusabuusa nkuwadde ekitiibwa nyinza n'osalawo neŋŋaana okugenda ku polisi yonna mbwa gwe oyakummanyira nkuwadde ekitiibwa ngenze ne ku polisi I try to respect you ate okola video manyira nkukolere video gwe wambwa ateeka amannyo kungulu ng'embuzi ennume I've never seen this man the man he talked about my family he crossed borders kaliwulira palo ono omwana wa Bebe Cool yavudde mu mupiira national student national player at 16 ensi yonna ne bawo nga mwali mubadde muvuma omwana we obadde wano bawo nawe muvuma president ne mukazi we bawo avuma wano famile z'abantu yavuma famile ya Bebe Cool kati gwe weeyogeza abaana bo beebaani nze nina abaana gwe nina abaana nze isimu oyinza okuntiisa toddamu kumanyira ne bye nagenze ku polisi nyinza obisazaawo gwe mbwa ne tuluteekawo olutalo nendaba gye lukoma golooza ntya nnyo nti nogenda kumpangula ontwale mu kkomera mbeeki toddamu kunsinikirako mannyo nga kulinga embuzi ennume kiri mu studio kyebuusa kyesibasiba obukaaya bwaffe oba weesiba nnyo obukaaya nga wagenda n'ofumbirwa mu kyakya ate oli musiraamu ate oli mubawo ye kanyoomoozi weeraga nnyo nga wooli omusiraamu mwe abasiiba ku guuni gwe muwala tonninnyako nyinza okujeema buli kimu obadde wano muvuma gavumenti kati ate kyetwala ku polisi zaffe nti kiroopa ate kibulakamairinga polisi mu polisi nagigambye era I know you will not do anything to him. I respected you. I even told Farida nje Farida sina buzibu n'omuwala twali tuyomba na mwami tiye n'obitwala nnyo walazifu famire yo y'amaanyi abaana bo beebaani naawe nze sirina baana tontijjiranga naawe toddangamu nontijjira n'obwana yana kati ddayo oloope banzizeeyo kale bansiba wenna ddayo ngenda bagamba muntwale butwazi mu kkomera ndabe ebbanga lyengenda omumalayo nja kuddira nkuddemu ekintu kyekimu saa kummanyira waliwo ebiwala ebimanyira okiyambye okiwadde respect ngenze ne ku polisi nadde sigenda nagendayo in any case netutteyo am a law abiding citizen bagambye byali bya campaign si byamaanyi ndina reddo okukola ki omwetondera kyokka nga kinkolamu vidiyo eggulo niwe kibuukabuuka mu bbanga obuukira kwani gwe gwayisizaamu eno gavumenti toddamu kummanyira njo kusesebbulanga wenna kusesebbudde ndabe woonoddayo oloope penge yabikugambagamba dda wamuloopawa
kimanyira wamulopa wa pengi kati ddayo bagambe oba nsibe kale ingeze and alopye ebyekisiru wano manyi bawo abantu bavumye ne family ndeta wano tweet bawo ze yavuma family ni first lady nzireto boloza isinza mulopa toddamu kumanyira Gasiya kati ne wa Farida sikyagenzeeyo genda baba nkime bukimi sikyagenze Farida sikyaze sigenda bijja mu bi mitigation abantu balowooza okukola kaleediyo kati bannaye olina gufala gwe guddemu okukola kaleediyo ka Capital FM nzolowooza olwokola nnyo nkolera ng'onkolera golo n'ekyamanyidde ekikola ku Simba kiina ebiiso biringa ebitungulemu ebyentula kikola ku leediyo mbu simanyi ka programu bwe simanyi kalasa kiri awo abantu bampeeza fesi yakyo toddangamu kummanyira gwe ekikola ku Simba nyiza n'okujja ku Simba n'enkupiikininga mu drone n'ogenda toddangamu gwe kigayitano toddangamu kummanyira n'ebyo ebipale n'ebinnyo kyezinisa oli musajja mukulungo dda buli kayimba akaze ne kyezinisa ne kikolakolabe you are no longer funny wegadangira ku TV buli muntu n'ategeera toyinaamu wadde that's why you lost omuntu gwe batambulizaako mu helicopter ogenda olabe n'omukulu laba bwoli nawe omanyira kubanga okera kukola ku ka Capital FM ojejembera kwani gwe Nizero kupikinga ne drone nenda bakyokolawo gwe gayita no kupikinga ne drone bilamu nawe wennyini MP fe balese no government buli ali against no tojogerako mubadde muwagira people power ku buledio bwa mate kati oyogera nani todda mukwogera gwe ki district Kanyomozi kigira agatama Simanyi fufa president oli fuba ngoli president wani chi omanyirani gwe omanyire tuyisemo yisamu government omanyire tumbavu gendo olope gendo demondo ope gwe mubadde mwagala government egwe nabalopa de wabajeno gwe ate bajja bagobane ku buledio ne kiregaga goye mbuno sim oba oli musiramu nnyo kye kyakufumbiza Patrick ki Jera yayogedde ku baana bange nyizo baddamu ze sirina baana toddanga muno mmanyira kiri mu studio kikoze mu video banene kamba buulire kati kamba buulire ddala ogenda olope nali nsome Gombe nagendayo mu 1995 waliyo gwerake olimba mbo ine emyaka 3 oli mwaga aga woba tewasoma Gombe gwe infe mu 95 gwe nga tewali Gombe babantu bakalichuletingemu woba siye gwe Rahumambabazi bakalichuleting otuka mu kibuga ne mwefuula kubanga mwagala okutta date gwe mwakola emabega kati no wetumye ebya amanya amapeto fit in society nalowooza musimanya mu 29 you are not. I can bet on that you are not. Toli 29 toli even 31 kubanga omuntu omugezi mubulidde time frame okuva 1995 mpaka kati bale emyaka gibemeka kati mbuli omwana okuva musoma omwana wasomero gena mwesi wana bane emyaka emeka gatta kwejo jolowooza jaino mbulire figa bali mbanga abawala bonna n'omulekera nti kale oli 29 genda mu gym situle ebyuma fiirawo era lwaki wokola video wepika omukka woti ne wekwata oti n'ogezaako teeka amabina mu bbanga lwaki olowooza kubanga olina osala ku myaka kati nkyogedde ekiba kibe nze ntyakomera gwe faala nze sityakomera newe bansiba dda omumanyi bulungi isima nina abaana gwotijjira nze nyinza okukusasebulaye noddamu n'oddayo n'oloopa bantu nga tebalina mpisa ondoopye ebintu bya kisiru President Museveni bano bavuma family ye ne mubaawe yennyini avuma family n'avuma aba first son n'avuma aba first daughter bali mu politics nga tetumulopanga abantu nga batuvumye abantu nga bavumye family ya Bebe Kulu Zuwena abaana biyata bali mu politics family yo yichi family yo ekijojo my family now I say it he has crossed borders lwaki toyogera olutolo ku radio oli mutolo
neye fulanga nti Beyonce toli Beyonce wamu werimba wesudia simanyi mbukachai kama ndetako on family matters abantu abalina okwogera ku ebyo bya family serious matters tubamanyi chovola ba you waste your time todamu mbo I never seen this man a man I've never seen my dear ono osomye naye osomye nange mu bibiina nkumanyi oyina okugamba tomumanyi because by kugamba omumanyi kitegeeza oli muntu mukulu kati oyina okupretendinga ati tomanyi nze nkumanyi wava gombe ogenda ku Taiba wava gombe ogenda ku Taiba kati ddamu ondoope okuwa ku kitiibwa ate okitwale nti nno mmanyire nkuyambye nsazeewo mbeere na ambo nze I don't apologize it's my don't King Kong will take no intimidation at all gwani yenanyi anyibadde andiko ne kigayitano kireze muri ebinnyo yeni agatama gendo ndope kati baddemu bampite bofisa yes kubanga njabuoza I will kuoza I have lawyers tumanyirwa agawagizi ga Nuupu tumanyirwa ebiwagizi bya Nuupu wobanga no government ojagala nnyo nga wasobola n'okugenda ku police n'ogamba tebajja kuyamba bagenda kunfevaliga kubanga mpagira Museveni wagira Nuupu badde wagira Bobi Wine akuyiseemu president wo Garcia Bobi Wine akuyiseemu kyogera ki musirimu politics so ando nakutatula babitwe tetumanyi bye mukola ne bawo kirimba obadde wagira Nuupu tuli baddembe okukima tuli baddembe fe tuyisizaamu president Museveni nalo toyinza kuntiisatiisa gwe ebivumo bye muvumye Museveni ne kabbaako kano kakanyomooza alina amatama nga abbirira Seriraka mwobimanyi omanye ebivumo kanyomoozi byavumye famire z'abantu ekyo kibbaki ekigira ogutwe ogwo n'agatama genda olwope kati genda olwope ndoopa newajje no Museveni yenyini ndoopa genda ondope enanga wali genda ondope toddanga muno mmanyira oba oyagala lweggulewo njo kusesebula oveewo nga bino bizonto embwa mwese yakedde kasimba n'atugamba kyonna kirina ogutwe kiringa ensujju yatugambye tuteekolemu akabadi twevume nze nammwe oli musiru okeera sumulula birabo oyina engatto ziyitamu amazzi okozedde kusimba emyaka 12 toyina wadde sati ya mitwalo 5 mmanyiire gwe embwa nze njogere naawe ku makya kusimba mwe bikimanyi kidoomoole Garcia tyamale yabaleeta nemyoko gwi totankuula akabaati akabikkuse penge yakugambagambadde ebintu nga tewamuloopa kubanga wa Nuupu bwoba olowooza mbu nze nnyinza okutya kubanga gwera nze mbadde ngenda kukuyamba kubanga Farida nakazibwe muwe ekitiibwa gwe baatugambye atumitigating nika tuba omumanyire sijja kugendayo ndabe kyogenda okunkola sijja kati sijja alegalega neyeegiza neyeepika yeekuba obufaananyi neyeepika ntapo ebyo by'abaana bato stop living in fantasy tulimbalimba mbu simanyi Lopezi wawa he cross body he cross luzungu kino lwoyogera luzungu lukiga gwe nga bafani bange nabagaye nti wantu teku ku police kibandikoze nakuyambye I am a civil person ne police najigambye tewali nnyo kyamaanyi babadde ba Nuupu bawagira Bobi Wine nga bavuma president batuvuma kati bibadde wabo naye waba awulira bubi as a woman kangendeyo ti mugambe sorry tia ninkubira ne Farida ne wa Farida extend my chi kubanga tuli mukuddawo ng'abantu sebo nga nkolera video jo ng'avuma nze nga insalutinga nze ng'amanyira nze gwe muwala weregalega kwani tondega mu mbalakaso nkwegayidde bambi tondega mu embalakaso gendo zirege mu Kanyomoozi simanyi district village munno simanyi akulira bya mpira embuyo Garcia
nzitonde gamu mbala kasola ke bambi nkwegayiridde kubira eri ebifaananyi byo nga weepiso ng'omimya olubuto olinga simanyi muno osibamu na solo tape n'okakanya looti olina okakasa abantu nga woyina figa wa ffe byonna tubimanyi byangoye era bwe zivaako bwa ng'oddawo ng'olina bw'obeera ffe tuli besti totunyiigira bambi nga wandiiriddeko obugaati muwala nga wantikiddeko amannyo nekiri kimuddu awulira kigayitano kati gwe omusajja omuseegu addira ne bakutunuzaamu kamera n'ozannya pono nga tolowoozezza kusengaawo maamawo kojjaawo gwe alidda tebwoti oyagala kwogera nange kafiruna mbwa oyogere nange gwe ate asobola nakufuna protected sex ku TV nga n'omukazi tomanyi gy'ava wamala gakwata bukwasi n'otandika okwegaddanga nga tolowoozezza na ku maama wo oba ali ku TV embwa gwe oyagala kwogera nange wadda buli muntu n'omusasamaza abakubiranga enduulu baddawa ne bw'oyita muowina abantu tebakujjukira okanda kolako ka Capital Radio mwana gundi aleese oluyimba lw'ekyole n'avaawo ne baziinaazina Felisita n'aleeta ne baziina waliwo n'atamanyi kuzina yenyeenya bwenyenya n'omwabambi walwa mu village ojja otulabeko nga tuli awo tulabe ng'egyo babaala mu city bannange villager naasinika programu n'etambula tonsinikirako amannyo tonsinike nze isima ate mpangulukuka nze notya nyinza n'okutegako ku Capital n'enkutomentinga n'enkuyisaamu eggaali yange eyabakombaganga n'enkutomentinga n'obulamu ne bukute n'owulanga wenna weekyayi toddangamu amesimu ezikira baganda bange ndi munyiivu nnyo kubanga I respect women. I give so much respect to women. I am a very humble person. If I make a mistake, just sorry, I go out for that. The police yankubira, you will come on your convenience. And I went. Era ne bangamba tisima tukwewunyiza nnyo you were law abiding citizen nensoma mu biwalopa nga byonna bambi bofisa balaba gabbeji nonsense ne bangamba isima tulina emisango mingi ejiri serious. This is just a petty thing. Watch them mitigating awo ne bigwa nembagamba office it's all right tears era bangamba kokesima wandika wano nembikola bulungi I followed due diligence ne bangamba isema nti kyangu nnyo ki omukazi mwetondere ningamba all right nenkubira mukwano gwe Farida nga Farida te kubanza setonda toina biwandopa awo ne bandingambye nti bantwale luzira isoke era jandibadde myezi 6 nga nkomawo akati nengamba tukubire mukwano gwe kubanga era Farida yankubira nangamba isimo isiza bubi nnyo ani lake ba mukwano nga Farida mwana kale ngenda kujja mwetondere even olunaku terwayise nga bampereza video nga demu atanvuma bubi nnyo kati oyo demu ayagala mukolere ki kyokka wanuupu ayina n'omulimu mu gavumenti gy'abadde ayagala egwe ate abamu abagavumenti abawagira musebe tetulina na mirimu kyokka mu gavumenti gy'ayagala egwe ate mwe bavumira buli muntu bawo abadde avuma famire ya Bebe Cool bubi ne bwogenda olaba tweet zonna yomu kuba badde batomentinga omwana wa Bebe Cool kwano ku mupiira yomu kyokka yo yayagala bawe famire yenye ekitiibwa tolinnya gye gava Mukama Katonda abeere namwe ab'emikwano nyize nnyo naye nsaba Mukama onzikakkanya obusungu nze wenyiiga Mukama Katonda omuntu oyo anjagaliza ekibi sirina kirungi kye mwagaliza kati okuva ne leero Mukama Katonda sirina kintu kye nkwagaliza lake wallahi billahi taala wendi kusanga mu ggulu nja kufuluma ngende mu muliro kakati gwe ne baawo ngenda batekako kagundi ka black sport ne wendi kusanga ne wenajjanga Farida mpisi ojja tuula wantule wano meeting Farida agikoleko ntambule ngende nze ndi very cold blooded. I am very cold blooded. I am very cold blooded nze wonepa nkamu tontigira ko muwala
nonya banno be mukola bino simanyi groove back simanyi kachaayo obeereyo munyumye emboozi zammwe tonteekamu simanyi there is a way you are over assuming importance oli important kwani muvumye wano kabaka bawo ye yakulembera campaign yavuma kabaka mugulwa kwanga batutetaka ya Bobi Wine nawe mula kabaka naavuma kabaka bawo yabadde wanaavuma abakungu neti bamujjanga na ku Twitter foje tulinako ate oyogera bawo yasibya tormentinga family z'abantu golowooza muri special Masemanye ayaze bandi wichazi bandi embwenjerere ekyo kikanyomoza ogo gusiru gojjayo mbantu mbumayazi bandi kati dayo ko police eno video yenanga agirabye CID bagirabye banda byenti ndi muntu wampisa nerese inzikiriza mitigation nzikiri atadewo bukodyo mbusimanyi ayina okwetondera ku kamera gwani ampa amateeka gwe gwakola wano kaledi owono ompa amateeka ngani ndi mwana wa nnyoko nze ndi mwana wa nnyoko gw'omanyira oba nkuyina kaaka oluganda lwonna gwe toddamu n'omanyira simanyi Kanyomoozi district gebera muli n'ebitama ebikuzimbye ng'omuntu abba seriraka kyonna kimbo simanyi president tonyuma n'olya oli gumpi olinga ejjuli nawe oyagala kwogera kuffe twamira nno bucupacupa aba NRM eno ffe twagiyisizza mu gavumenti bw'oba oyagala oloopa genda oloope ku poliisi maama wo gye yakola ya famire yammwe gy'oba oloopako se yaffe gye tuprotectinga gy'oba omanyiira obwo bubaka mu bumuweereza oyo gateeteeyi yeesibasiba apretendinga nti munaddiini nnyo kumbe alimba amamba agala nnyo Mukama Katonda abankuumire mwebale nnyo mwebalire dda until next time.